Munnange tuli mu bitalo. Nga Kitalo ani yafudde? Omwana omuwala ono yali mu vidiyo ya Kiggwa leero. Twali tugenda kola naye interview naye obuzibu yali ali mu kyalo nnyo. Bambi yali ali wala nnyo e Busoga ate nga family gye yali abeeramu yali ya friend ba parents ba friend we nga be bamulabirira. Bambi yagenda n'afuna akawuka. Rest in peace. Yafudde. Bw'omulabako mu kifaananyi nga bwe nkikulazaawo bw'afaanana ne bwe yali mu Kiggwa leero. Byanjawulo bannaye abakyala n'abaami bennyini omusajja nga tonnabammugira kugenda naye nnyo at least twalako effort tekiri kulumiriza mudda oligamba nti waakiri namukebera ekyuma kye kyannimba aho wennyini ku nnyashi abaana babayisizaamu eggaali wiiki eno mbu abannyashi nti mutukola mutya anti omuyamamba abeera omu kati yavumaganyiza abawala abalina obubina obunene yabadde omu amaanyi ganzigwamu ku olwo naye nkakasa yali takyeyagalidde kino kisobola otuuka ku muntu yenna. Thank you. I think kati nsanze Hadijah omutuufu. Kino kisobola okutuuka ku muntu yenna naye n'abakyala bakendezeemu ku ngeri gye banywamu omwenge ogulissire. Nga sinnaba kugamba nti kino kisobola otuuka ku muntu yenna bakendezeemu ku ngeri gye banywamu omwenge ogulissire kubanga gayi wakuyisizaawo n'akufulumya n'akutwala wuuyo omugenze mu kaduukulu mwekweseke. That is so silly. Nawuliddeyo omukyala postinga ng'agamba nti nno ebintu bino ebyekikulu binyuma nnyo mu ttooyi. Mu toilet wabeerayo amajini. Oyogedde ejjini. Mu ttooyi wabaayo atawulidde ggoomanyi. Oshegera. Oyagala ejjini likulinnye. Naye lwakuba ezo toys abadde ngumu. Naye era ekikolwa si kyekiri awo ekyabadde awo nti kitaaninga on. Kyabadde tekiri awo tekisasamaza kubanga omuwala twabadde tetumulaba nga agaddewo bw'ati azimbyewo bw'ati. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kw'ossa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order keeke kutuukako yonna gy'owangaalira. Amannya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. So olwaleero tuli wano eno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Kushana 9 progress. Ani sponsor? Owachi. Tumulekerero. Wa HK Media. HK Media ye sponsor. Nenga baba. Sente ziliwo. Kukola. Oyina okukola ennyo munnaye. Ne zibaawo. Oyina okwekumirako sente tokkirizanga kwawukana na sente kubanga buli kimu kikolebwa sente. Oyina ogula credit, oyina ogula data. Nze ndi expensive nkolera ku YouTube. I know. Kitegeera so. Ate nga ne gyo parkinze mafuta mangi. Come on, ate kyagala kugendayo Captain wantamye ebintu ebyo. Nengo unya bulungi. Bannaye Captain. Nkuwulira mullo osolina n'omuntu awo. Empunya embi omusajja tomufaako nnyo. Tokiŋŋamba. Naye omukazi. Nina ka perfume kenkozesa. Ninawo wenkagula emitwalo gyange 27. Woti okwata ssente mwana gwe kwene economy. Munnange oyina okulabika obulungi abakyala temukkiriza kuva ku mulembe. Kyemba kubiriza. Kale ye Hadijah Kigozi tuli ku TikTok edition tuba tubabuulira ebitambula
yange twagibba tiktokers edition ewuwo tiktok edition okay yeah eyo yali tiktokers edition nga bajja ne banyumya emboozi ba tiktoker wano ate nze bye banyumiriza nenzija nembibagamba bye wategedde by'obuulira nze n'obuulira n'abatulaba okitegeera teri kunyiiga teri kwenyizanyiza bye twabigaana mu sheeno so buli kyolaba mu sheeno kitwale nga bw'okirabyo naye nga muli mutya yenze Hadijah Kigozi mu tiktok edition ku Kafton nanyini kabina nkayina simanyi oba mpale yekakoze abantu tobateeka ku pressure baali bagumanga bamanyi sina nyashi kati ojja bagamanina banyiige owaayi aho wenyini ku nyashi abaana babayisizaamu eggaali wiiki eno mbu abanyashi nti mutukola mutya omwana yatutwaziza nnyo abakyala abanyashi ng'okyogedde mpola amaanyi ganzigwamu ku olwo naye nkakasa yali takyeyagalidde kino kisobola otuuka ku muntu yenna thank you I think kati nsanze Hadijah omutuufu kino kisoboka okutuuka ku muntu yenna naye n'abakyala bakendezeemu ku ngeri gye banywamu omwenge ogulissire nga sinnaba kugamba nti kino kisobola otuuka ku muntu yenna bakendezeemu ku ngeri gye banywamu omwenge ogulissire kubanga gayi wakuyisizaawo n'akufulumya n'akutwala wuuyo mugenze mu kaduukulu mwekweseke that is so silly mbadde manyi nti mu kino akaduukulu kisobola otuuka ku buli omu kisoboka okutuuka ku buli omu naye kikutuuseeko kitya kozi sisuubira nga Nampeera yali ku original ayinza okuba yali ayiyeemu ng'ataddemu kozi okusinziira ku klasi ya Nampeera nga bwe mulaba sisuubira nti nayinza okukkiriza ebintu by'okumuvulungavulunga biti bamutwala eri emmanju ebbanga eryo lyonna klasi gy'alina zemu following ku Instagram tebirimu kirasi birimu kankubuulire abantu omutwe obudde birimu kankubuulire omuwala ow'obuvunaanyizibwa kati nga nze ne bwe mbeera nga nnako kyenywedde you don't just drive me like that obuzibu kati gwe tonywa ne bwe nnaalibadde nkakasa ne bwe nnaalibadde tosobola kumala gagira bw'otyo gansalirawo bw'otyo guno omukwano this is love omukwano gulinako we gukoma then kyekigattawo stupidity si mububi kino kisobola otuuka ku buli muntu n'ofuuka ssire naye gwe kennyini osobola okikontrolinga n'otafuuka ssire mu opinioni yange nze nga nze Kigozi bwe ndowooza nti osobola okwefuga n'otafuuka that sire oshegeera kubanga tetuganye yadde omukwano oguwunza naye love ewunza naye akabonero ke yasuulamu kakugenda mutoya teri public kubanga bwe munaarwa maama kaali kakwiki kagizaali ddakiika mmekeza abantu tebakonkonako ku luggi kujja kufuka so this that was too much kale yagiramu yavaako n'asukka so kati abakyala balina akabina akanene awo yatuswaliza naye ngaolaba kiyimiridde kitya kuba baba bayisaamu ebyaddala baatuyisaamu eggaali kituufu abakyala abanene badde mmanyi akakono otandika okubanga okasiba baba ate naakasiba ntya evina alireka leka naye saagala nnyo okwogera bigambo bibi naye nga ekituufu kiri nti ne gundi omulenzi yakolamu bubi bambi sisi bw'ofuna obudde wesonyiwa omusajja omusama kubanga okusinziira ku ngeri gye yali ayogeramu oluzungu awo ku tiktok yalibanga ndooza wa bulaaya naye abasama si bonna bwe nalaba oyogera ku kiggwe tewalaba omwana ali eri ku serene yagamba nti no omusama amulisiza bbiru n'amala n'amuleka mugundi mu hoteri aba musamaavu omusama yamuleka mu hotel ng'amulisiza buli kimu n'amala n'afulumayo n'agenda n'atakomawo omukazi ne bamulongooseza gundi hotel naye saba otukoleyo ka research tumanye ensi tewakola gundi tewalaba gundi tewalaba video ku tiktok naye njagala otukolere research oyo omusama omu nkwongera omulala juzi nakyaza omuwala ku gundi yange ku chano yange nangamba nti omusama yajja nga bwajja bwagenda muweeredde tuition ku university n'amulekera akawuka
bannange so kati abasama bamubambi ne singa tumanye ensi abasinga abo kati gye bavaawo research tugenda muteekaawo tebavumaganya bannammwe anti omulyama babeera omu kati oli yavumaganyiza abawala abalina obubina obunene yabadde omu Hadijah gye bali bulijjo abantu bano banoonya ekikwata leero ekitimba kikutte nze munaye sina nyashi awo wenawonedde awo wenawonedde sininayiza abantu banvumye nnyo ku social media nti sina nyashi ate nakimanyiira kuba nze wenti wenakula mami oba onaamudda Onkotona agambye embuki omusajja essaawa yagiteeka buli kimu n'akijjamu ne yeeyambula ng'ali mu nnyumba naye munange omwenge muve ku mwenge kubanga olaawana wabeera roll ya tissue awo n'ojjamu essaati ng'owulira ng'awanika ku musumaali noteeka eri essaawa kacwa n'oteeka wali buli kimu ng'olinga nga awanika ku musumaali naye bano abantu banywa biki Twanti bakisusizza kankubulire teriyo omuntu ali nnomo asobola kukola kintu bwekito. Poliisi eri mu kunoonyereza. Poliisi eri mu kunoonyereza nawulidde nti bakutteko omuvubuka omwe eyabadde akwata ka clip. Naye n'akwata clip olina obulamu. Naye lindako n'abeera nti ashuwa nti Gaayo oyo si mukwano wa Gaayo ono nga babadde mu lukwe. Kubanga omuntu ava ati eri muto inajja ate n'akwata bukwasika video yazze n'akonkona nga ayagala afuuka n'awulirayo saawundi. Saate gamba sikamu n'obulala bwabaddewo mu kifo kyekimu ate nga n'abamu tubalaba batuna mu video itiizoke nze ndabanga olwabadde olukwe oba byengeri gye banyumirwamu live nze ndabanga olwabadde olukwe badde wakugamba mbeereraawo kakwate bino byafaayo katukole kyali wakugamba mbeereraawo naawe mwana tonvaamu kakwate ka video kiggwa leero omwana oyo tubeere nga tumina ku record agamba oyo bukyanga yeepanka alidde ssente zange empitirivu bayirawo bawala mulekeraawo okulya ssente z'abantu gayajja kulindirira akoleko record akoleko emikono nze nalekeraawo okulya ssente z'abantu obeerawo oti baŋŋamba mmwe muyina kubeerawo mu mbeera nga tuteekawo nze kati nkola ge mazima era omuntu gwe siibere naye sitawaana kulya ssente zera kyova olaba abantu bangi mponyeza ssente zaabwe at least oli nazisindika ku mpaka nezijja ku mobile money yange batandise Hadijah fala bulijjo kifala nze banvumadde obwa fala okuva e Dubai naye ate era atali fala ansinga ki tewali ngoleka ssente bangi benda abakoze ssente nga bakolamu ebintu by'ekisiru buno simanya nga nze nkula kati teeberezaamu singa Nampeera yabadde agenze kuula yavuddeyo bamukudde wabula kyaliiti oshegera so nze ebyo ebintu ebyo naye baaba abalikodinga eyalikodinga nze wamma anti kati arecording olowooza essaawa eyo abeera nga alaba blue movie abalaba nga alaba pooni jjukira okutta essimu okolera ku ssimu nga mwona searchinga ka video ka pooni obanga olaba pooni lwakuba nti aba ali gundi live naye era ekikolwa si kyekiri awo ekyabadde awo nti kitaaninga ono kyabadde tekiri awo tekisasamaza kubanga omuwala twabadde tetumulaba nga agaddewo bw'ati azimbyewo bw'ati kimala ekyeyo tuveeyo mpolampola tusale eddira ekirungi poliisi egamba nti twamulabye bulungi egamba ekyanoonyereza poliisi era neyakwatiddwa ebya poliisi nolowooza biggwa twalabako dde abantu bangi be banoonyerezaako ne bamaliriza nga tebafunye yakwata katambi so kati ebyo ebya poliisi just ndowooza kwogera kulaga nti waliwo ekikolebwa naye suubira so tubirekera okay enjoyment ku enjoyment twali twakava mu shira kati ne tuggwera mu Nampeera naye bambi Nampeera take heart oli mukyala nga nze sikuvuma nti oba nkuyisaamu amaaso cause kino kisobola okutuuka ku muntu omulala yenna naye ebeerera essoni eri abawala nti gayi waba akututte out tonywa kwekuvaako ki ekikunywesa okuvaako n'ekyokulala wawulira ng'omukwano gulinnye muyina emmotoka mukomaawo mu ddeeka ate tasobola kubuuka mmotoka
oba si kyo mmotoka tewoneka mugende mu mmotoka waakiri Hadijah Yes, soko nyimiza olwali olwo mbuuza Azogatoda kakubulire oba oli awo saali criticize nze kintu kyonna naye title ya toilet eri public yamazeeko plan yensonga wano yensonga mukisigadde byali baddokke oba temuyina mmotoka kubanga abantu bwemubeera muyina emmotoka muyinza okwekkakkanyako obusammambiro ebisookerwa obusammambiro obukakkanya abantu at least wemutuukira ku nfanfe nga mutuuseeka at least nga mutuuse ewaka you know naye bambi abakyala bw'ofuna obudde va ku mwenge weesonyiwa omwenge ogususse n'ekyemmotoka katukyogereko waliwo ebisukka ffe lumu twali mu paakingi wano tewabira saakunyumiza omwana weekola ekintu gwe wagiraba eyo emmotoka yali wali maaso olaba wali nga wopaakinze naye kati emmotoka misana saawa nnyo ez'okumakya the only problem mu motoka would come nga baba securities nesanga oba emmotoka nga yo anything naffe tekyaggwa bulungi naye bannaye ate ekya public toilet nakyo nkusiibuddeko gwe ekya public toilet nakyo ate kirala bambi kibi anyway kale all in all buli muntu afune wakakkanira bambi otuuke eka waliwo ensonga nga bazikolera ku nfanfe waakiri nga mutuusa awaka alesi mu kikomera kyammwe mu mmotoka nawo waba wakyali muba muli waka muba mutuuse mugundi mu kikomera mu ddiiro kale katugambe bwe kiba kiganye nnyo nga nfanfa asusse waakiri muba muyingidde mu geti yammwe at least kati nga waliwo asikaali ate asikari biki ebyo biba tebimukwatako kuba oba osasula rent boy child awonye boy child alina okubona waliwo maid ate banaye ba boy child mwebuulirire kubanga nze kyemmanyi omusajja akwagala tayinza kutwala mu ttooyi banaye tetuganye ne laavu ne webeera weeri naye gaya kurespectinga nga gaya kwagala tasaa kutwala mu kaabuyonjo ate eri public moreover nawuliddeyo omukyala postinga ng'agamba nti nno ebintu bino ebyekikulu binyuma nnyo mu ttooyi naye nze ŋŋamba si mu buli ttooyi it depends which talent efaanana etya ewunya etya eririddawa ani agiyonja abaana balina zikabuyonjo wano mu kibuga wakati mukwano to misleading abantu ewantu awagenda omuntu gw'otamanyi sigambye bagende mu kabuyonjo nze ndi mu kuwaana buyonjo ati ojja beesiguza balowooze kabuyonjo nnungi ezo ziri public wagendayo gundi nawe n'ogendayo n'engendayo n'omulala tomanyi bantu bye bakolayo mu toilet wabeerayo amajini oyogedde ejjini otoyi wabaayo atawulidde ggoomanyi oshegenda oyagala ejjini likulinye naye lwakuba ezo toyi abadde ngumu alabiri balaze bimenyese oyo yabadde photoshop akakafaananyi bakajje ku google tebyabadde bituufu nga toilet seasoning kadde oba ennyumba ze bamenyemenye ate akavidiyo kenaye ku tiktok nga bali bagamba toyi yabadde ngumu yo mbubazze tuli ku siini wennyini ababadde bayimba siini naye mmwe bantu mmwe batoyi bagenze mbu ku siini balabe ekiri ekyabadde ku siini babadde watuufu omu yabadde oba mu saati ya yelo nti tuli ku siini nze nalabye ng'akanaabiro keeko naye bambi yazimba eyo tooyi ffenna tumwetaaga ewange tajja kimbubi Nampeera ne ttiimu yonna abasiimye abatasiimye abayize abataayize tubatadde naye nga bambi nze njagala nnyo konsolingira ddala Nampeera nti I'm very sorry ekyakutuuseeko naye mukwano next time let a man respect you takutwala mu public toilet kulwakuba ng'oli so beautiful okubeera nga omuntu atwala n'akuyingiza mu kasenge katoya ate si Nampeera yekka n'abawala abalala bonna okay so njagala ate tufune empisa wakati mu mbeera waliwo batandise okukozesa embeera eno ne mwataakinga abantu abalala mubambula engoye mu photoshop oba musala ekifaananyi ng'ekya Hadijah
ne muteekako omutwe omulala idea balekewe banansala waliwo gwe baasaze ekifaananyi okitegeera so mulekerawo okusala ebifaananyi by'abantu ne mubateekako obwereere bw'abalala kirabako wano ku Pretty Nicole bamusalamu face ne bamuteekako akavidiyo akali nude which was not nice. Yes. Mukirekeraawo si birungi bannange mwefuge beera n'amagezi beera n'empisa. Aha kiki ekirala ekiriwaawo munnange tuli mu bitalo nga kitalo ani yafudde omwana omuwala ono yali mu vidiyo ya Kiggwa leero erinnya ndyerabidde ndinoonyeekaawo wano ku ssimu twali tugenda kola naye interview naye obuzibu yali ali mu kyalo nnyo bambi yali ali wala nnyo e Busoga ate nga family gye yali abeeramu yali ya friend ba parents ba friend we nga be bamulabirira bambi yagenda n'afuna akawuka rest in peace yafudde bw'omulabako mu kifaananyi nga bwenkikulazawo bw'afaanana ne bwe yali mu Kiggwa leero byanjawulo bannaye abakyala n'abaami bennyini omusajja nga tonnabammugira kugenda naye nnyo at least twalako effort tekiri kulumiriza mudda oligamba nti waakiri namukebera ekyuma kye kyannimba gayi bw'aba aganye omukebeza don't engage with him muleke ate kyogamba bw'obeerawo nga tolina sex ogenda kufa anti yabadde ansponsoringa yalina ssente abakyala mugende mukole kubanga omukazi alinamu ssente tafugika mu ngeri bwetyo yakisirwa ate tebamukozesa nsobi osobola okurespectinga omusajja ng'olinamu ssente abasajja temunfuna bubi naye ate omusajja tasobola kumisleadinga ku kintu kyotasobola kukola naddala ekintu ekikwatagana ku bulamu bwo olw'okuba weeguya obusente ate nolowooza aba akuwa kinene nnyo ki musajja akuwa miliyoni ze 2 akuwa emmotoka iPhone batono ababigaba tewaliwo omusajja agenda kukwana ssaawa eno n'akuweerawo iPhone n'akuweerawo emmotoka mulina okuba nga muludde naye ekiseera nga mulina yemutuuse mu lugendo nga n'ensonga azimanyi era akuwa ekintu bwe kiti aba n'ekyenjawulo kyakulabyemu tebimala gajja ku silver plate kati awo wenneewunyiza abawala omanyi ffe tuvuga obudde naddala obw'ekiro omukyala ng'asala ekkubo olaba oba abeera alowooza nti mmotoka mulimu omusajja watuuka wakati awo alina engeri gyawanikamu akabina nga yanjawulo nawe oli musajja obimanyi kati awo wenneebuuliza oba olowooza ono gaye agenda kupaakinga akugambe nti kankutwala eka ki ekitasoboka naffe tukisussa abakazi bw'osobola okupaakinga n'osanga omuntu ku kkubo bw'oti kisinzira musanze mu kifo ki otya bw'otwala omubbi abawala naffe tuli bayaayi olaba woyingiza omubbi mu mmotoka bwakuba carryform so simala gatwalatwala tosobola kumala gatwalatwala muntu abawala balekerawo okulowooza nti n'omuntu agenda kusanga awo just like that akutwale si bwe tewaliwo bijja just mangu ago mbwakugulidde iPhone mbwakugulidde kino mu mwezi gumu nakoledde kinakoledde kiri so buli kintu kibana omusajja agenda kusanga oyinako weweetuusiza atandikiraawo bw'oba obadde ovuga siyente agikugyemu akuteeke mu ndala so buli kintu kye tukola tulina okisasulira exactly oba ogenda kisasulira so kati nze abakyala b'ensaasidde be abakyala balowooza nti ennaku zino abasajja bakyagaba ssente ze ezalubaluba tezikyaliyo kyova olaba buli mukyala alina okugenda n'akola omusajja alina okukubira essimu nakulabyeko omuwala ng'abikunnyonnyola nga gwe gwagenda okutandikirako okumumalira ekizibu ekitonotono ekisemberayo ddala yo omanyi baŋŋambye nti no buli mukazi gwe tutunya tuba n'ekigendererwa nga tumaze omutunula exactly era bw'onaalaba Kigozi ono gyagamba hawo nno omukazi ajja kumpa abaana abalungi ng'olwo ekigendererwa kizze n'olaba omulala n'ogamba ono wa sex n'olaba omulala n'ogamba nti ono wakutambulako naye okitegeera n'ogamba nti kati oyo ali mu mataala ajja kwekuuma yekka tajja kunnyendako kubanga ensi emulaba ono mwagalamu mbaga so kati obeera n'ebintu gwe ng'omusajja lwaki obeera ozo eri omuntu ekisinga ndowooza ono gwe baagalamu embaga si ekisinga embaga comes with time teri akutwala ng'agamba nti nzize nkukimye ngenda kutwala nkukola embaga embaga ejja eyo ng'omusanyusiza embaga kaŋŋambe kyekintu ekisembayo omusajja kyakuwa ng'asiimye n'asiima buli kimuva ku bino nti omusajja abadde kayaasi nga n'omukazi ali kayaasi ewaffe baagala nfumbirwe nange baagala nfumbirwe kati katukole embaga tusanyuse abantu ate ekyo kirala
kivaamu na bubindo exactly abantu abo batera okwawukana mu bwangu mangu exactly mwakola lwa mbeera kyova olaba abantu abasinga agenda okugenda ku mbaga nga n'abaana beba flower gaalo nga bakuzeemu bazadde abaana oba si kyo nga n'omuwala ali lubuto kitegeeza beewaddeko chipu emala obudde beetegeddemukko oba beetegedde okitegeera ntegedde famire yo otegedde yaffe naye omuntu tosobola mutegerera mu mwezi gumu oba ebiri ng'abantu bakola mikolo mugira mukyagikola era abatono ennyo beebo ba 20% bannina omukisa tuddeyo wali ku mboozi nga tugivaako so omuwala aziikibwa omuwala agenda aziikibwa busoga gye yafiiridde kitegeeza musoga kyagenda okuziikibwa so gye yava n'ajja mu Kampala yiye obulamu omulimu gwe gwali gwakulabikira mu vidiyo ba yali alina byakola kulo ne bamusanga ne bamuteeka mu nga bw'onaabeera era mugundi mu Kampala babayise mweyiiya muli bawala mweyiiya kubanga kati ne ba video vixens ennaku zino nagwo gwafuuka mulimu omuwala okulabikira mu tugenda bawa 5 kati oyinza okuganda okukola ezo just okukolamu booti kiggwa leero nubyani lyakukwateko serebu tosaagaana ogenda n'ozikola nosmilinga busimailizi ne bakuwa 5 lwakwa nabo bakola nnyo bambi sente bazongezeeko bakola nnyo ba vixen abawala balabikira mu vidiyo bambi bakola nnyo n'okunyumirwa banyumirwa bazina waliwo azina amazina nga taganyumirwa nobe nti bazina okuva ku makya paka gye bugenda naye era n'okunyumirwa banyumirwa ezo sente osobola okukulaakulana nga si za buli kanaku nedda kisinziira ku ne branding nga gyowe brandinzeemu ze ndabyeko abaana ba video vixen nga tosobola mujjawo ku mitwalo 5 nga giba 10 nga trainer n'okutraininga abantu amazina ku YouTube yes nenga kati nga mulimu so kati engeri gy'obeera we brandinzeemu nakyo kimataringa bwe bakusangaawo mu bbaala ne bagajja tugende oli mulungi naawe n'ogenda babanga abakusse kukutu abawala balabikira mu vidiyo biki bye bakola ewatali kola mu vidiyo olunaku olulala bakola biki oba abawala ababeera mu vidiyo waliwo binoonyereza ko bye bakola nga tebali mu vidiyo anti kati buli bizinensi y'omuwala talina ssente ebeera botiiki babera mu boutique balina bu boutique sigamba ku zino boutique ngamba ku zino boutique ezeeno zibeera wabweru wa kibuga oshegeera so kati emisana atulawo ka boutique oba afunye oba tafunye olweggulo n'agenda n'ayiizaako awalala so gyekyo gy'emirimu gyabwe abasinga abayimbi babakozesa ebyo gwabiinako njogera by'abantu bye boogera mbu obuwala buno engeri gye babulabika kubanga bw'oba we brandinze you can even set a limit n'ogamba omuyimbi nti nze tonkwataawo bankwata wano nawe obeera modali professional ngenda kuwera example ku Doreen Kabaleebe namuwulirako lumu ng'agamba nti mu comment section waliwo omuwala eyamwataakinga n'agamba nti photographer kasitaafu mukola ne contract musayininga n'okusayininga nti tofulumya behind the scenes zange kuba Doreen amanyi okubanga bwe kiri ng'ali n'ennywanto eri bwe kiri so kati omugamba nti behind the scenes zange wendizirabako samwe yangenda kusuwinga that is a professional job obeera professional nkulaba so kati ba video vixens abamu enne branding yaabwe eri very loose kibulamu naye waliyo video vixen nga tosaana mukwatako nga tekiriimu mu agreement tebyali byakunkwatako tebyali byakugenda naawe alina right kyokka nga abaana balabikira mu vidiyo baba balungi nnyo naye baba balifunye emirimu emirala manyi mu vidiyo tubeetaaga kati ani ate anaazina mu vidiyo bwe banaafuna emirimu emirala ate ani anaafu tegwali badde gwa balungi oba tisiti balifumbiddwa n'okufumbirwa kirala waliwo n'abamu nga bafumbo nga ba video vixen nga bbaawe azina n'omukazi n'azina lwaki serebu n'amukwatako nga ne bbaawe waali lwaki tebabulekera abakola ku TV ebyo abakola ku TV ate batya kubanga bored babeera ku TV ndowooza be baba abalungi kati bano nabo tebalina mirimu ate abakola ku TV balina omulimu gw'oku TV ate bano bo bagooyingewa obwa video vixen omulimu gwonna no newoba ofuna 200 guba mulimu n'oggwa ekitiibwa yes so kati ne ba video vixen oba bawa emitwalo 5 oba 10 oba mmeka gusigala mulimu baba bayiya bulamu bambi anyway tetujja kubanyigiriza mukole omulimu gwammwe tubasabira birungi omuwala eyafudde bambi abadde muwala mulungi however mu kifaananyi afaananira ng'omunyarwanda
By the way, ne mukwata video awo abawala abanyarwanda bayambye nnyo. Batuyambye nnyo. Batya. Abanyarwanda tulina bangi mukola video. Batya ate. Balabika bulungi. Babeera ne kale eteetaaga nnyo makeup. Baba nako kakala jukira. Kati basavinga expenses z'abayimbi. Nettaala lyangu okunoga ku munyarwanda. Wakane bya video ndiye datandikira. Ettaala linoga. Sibe kiri? Ettaala linyoga ku munyarwanda. Kati ffe abatanoga ttaala yefe abaganda. Tujja tuukeyo naye kati Hadijah ku munyarwanda twetaaga ettaala limu kuggwa. Naye omuganda alabye balinaye tulabye. Mutulabizze ennaku. Yogera kyakka omuddugavu alabye. Twetaaga amataala ana. Oli limu. Wow. Yes. Kituufu ekyo. Sikiwakanya naye nga wano mu kuvaayo ani asinga okuvaayo obulungi. Ng'ate Hadijah yavuddeyo ataayaka. Tompano olw'okuba tudde nange waneeno oli muyayi. Naye nga respect mwenna abakola omulimu ogwo naye gulimu ebikemo bingi. Ku bulungi bw'olina ajjukira oba olina okujja action nga mwekwatako laavu eveeyo so bambi. Okuzina okwo okw'okwesansabula wenna ne weegulula. Munnyuka kiro. Okuva ku mulimu ogwo gw'okoze ate odiringa ne serebu. Okwambala obupatipati wenna ne bukulaga paka mu bukyala. So kwegamba birimu ebikemo bingi ng'era emirimu emirala. Naye nsaba nga Hadijah we yagambye buli omu yeekwate. Bambi buli omu mubeere careful n'obulamu bwammwe. Tewaliwo buzibu omukyala bw'otambula ne kalimpitawa mu nsawo. Obwerinde. Yeah, it's a safety measure. Yes. Ekizibu kiyinza okutuukako kati nga bw'olaba mutooyo awo munnaffe. Nga naye osobola okwegamba nti akantu kano okusinga okufa bambi teekako kano. Bambi. Anyway, tusaba Katonda agumye famire. Tusaba abeere nga bakala abaana bali mu mikono mirungi waba abadde abayina. N'embeera yonna okutwaliza wamu naye yennyini Katonda amuwummuze mirembe. Amiina. Ndowooza ba principal naye kati awo tali bize. Principal ali bize mu byabufuzi kati. Ndowooza vice principal. Obutamulaba nnyo mu zino nsonga. Yoyo omwana bambi nga kyabadde kyaka. Lengera smile. Oh, sorry. So, tumulabye omwana. Olabye embeera gye yafiiridde bambi. Babadde ebifaananyi babimpeereza dda bambi lwakuba nti nange nagayalamu ne sigendanga wala. Naye nabadde mbawadde appointment ya wiiki eno. Bambi nga baagala ndooza mufunira ku support financially. Naye tebasobodde. Kale byebyo bya munnaffe eyatuvudde ku maaso abadde mu kisaawe ky'amasanyu ng'ayita mu vidiyo ng'alabika bulungi vidiyo neevaayo. Ng'oggyeko ya Bobi Wine olinayo endala ze wategeddeko z'abaddemu? Eyo gye mbadde manyi Kiggwaleero yasinga okubeera ng'ateekola ki? Yes, kati amawulire ag'ennaku tugavudde. Tuvuddeyo. Twalabyeko abasajja abakulu babiri nga basisinkanye mu ntebe. Ate be bali waabwe. Just ne Mr. Henry. Twasooka ne tulaba Agundi, ne tulaba Hamza. Ne Eddie Kenzo nga basisinkanye. Kati abalala ba breakinze record. Henry ne Justed. Yes, kati abantu babadde basaba nti Hindu ne Prima. Nabo bakwatagane. Naye kisoboka. Olw'obulungi lwa bba waabwe. We tutuuse wano. Baby Zari. Wano we tutuuse. Omuntu agoyingewa. Twagala ssente. Naye nga kyolina omanya Prima. Abakyala abampi atuswazisa nnyo. Ye ate abaswazisa. Simbubi. Mu mbeera ki? Gochita kya bulijjo abaami okukwatagana. Ate atukonfusinga. Leero bwagira bwa postinga nagamba siriko wife wa muntu. Ate nze temubinsibako. Ate temubinyingizaamu. Ate ncha namala na postinga nagamba naye mutuyambe mugende mu supporting edadi so. Kwegane tusikala. Tata w'abaana. Kibi kyo okusupportinga tata w'abaana. No, si kibi naye ate teweegaanagaana. Kiriza lumuntu ono tata w'abaana nga buli kyonna ekijja kikutuukirako ng'okikiriza. Primane Justed tebagenda kwekyawa. Ate bati. Nze kye nnalabye. Ate tata w'omwana. Leero tetukolagana. Enkya tukolagana. Mama w'omwana kasita obeera ng'onyirira. Tata w'omwana taggwa kussa busimu. Naye sijja kuwasa mukazi ng'alina omwana. Ojja muwasa. Anti nkubuulira kimu. Pozi nga gw'olina tayina. Leero baawukanye anti ngamba. Nga bbaawo akyaliyo. Nga tali ku kyeyo ng'ali Uganda Kampala. Kisinziira bbaawo ki? Bangamba mbu wagenda kima fees gye kiggwera. Abakazi abamu tebeetaaga kusaba fees. Anti baba bakyera babino co-parenting. What co-parenting? Depends mwagira mwayawukana mutya.
omwana mulinde paka tuke mu senior 6 ng'asobola okwetwala ewa kitaawe agenda dde naye nga wali yabasisinkana gye bali naye si bonna abo be bakyala batayagala kukola be bakyasisinkana ba x nze bannange simanyi naye kati omukazi gwekolera olinamu ku kasente osobola okusapootinga omwana wo omu babiri pozi ng'osusizzaamu mu baana naye omu babiri naye nanti kati tetwagala kwogerere ku mukazi ono ali eno waggulu ono akola tutundire omukazi nga yes wa going on n'ofuna omusajja wo naye ng'ate olina okuddayo eri naye mukwasaganya ensonga y'omwana omusajja yenna bw'akutwala n'ata acceptinga mwana we aba takwagala ze era bw'onkwana kyensooka okutunuzaamu nsonga ya mwana waali ebisigadde bigoberere kubanga bw'oba ontwala naye oba omututte adopt him si bino byako si bino byasimani byamutwalange ate ki ekibeera kinzizaayo eri nga gwe ontutte excuse me adopt him take him oba owulira nti otusobola naawe obeera mwana wo baliyunkalabye I'm telling you kubanga nze dadi wange yagamba brother wange nga mpulira n'amugamba nti dadi ono omukyala gwe nina ayina omwana n'amugamba oyo omwana wuwo tebikyaliko mu busima noonya taata we kati noonya taata we ate omuzza mu biki mu byedda pozi oyagala omukyala bamukuliyeeko gwokubiri okuza abaana babiri nga si babo oba omusindise kuddayo eri embuga oba osindisa asitamye kankubuulire never give that chance but anyway kyonna kisinziira ku ngeri abantu gye bayawukana mulimu abantu abayawukana n'ataddamu yadde n'okulaba gye bali naye majority tebaddamu ne basinkana kisinziira mwayawukana mutya by the way njogera eri bweti abantu abalinamu omwana kizibu okubaawula ani akusesa anti omwana yagattawo laba nnoono ku senior 6 omwana asobola n'okubiyingiramu n'ayogera nti taata njagala balaba ne maama njagala balaba that is oba temwagala mwana wammwe nga mulekayo muwuliriza njagala kubalaba mubeere babiri kati kankubulira abaana b'ennaku zino bali very clever omwana akitegeera nti taata wange tandabidde maama yabaddewo era tasobola kugamba nti maama baagala ne taata atya nekyokulala ye yesomesezza okuva mu buto pakaawo agamba nti maama njagala kulala ne taata atya anti ngolo champion ogudda akuze taata we kalevu ng'alaba yasa tasobola kankubulire tasobola koza abaana b'ennaku zino bali very clever abeera akiraba embeera abagiraba nti kati maama yahasolinga talina waayinza kula nagamba taata baagala ne maama so n'olwekyo abakyala manya wookoma bwe muba mwawudde nga mubyawudde genda mu maaso naye kati dadi so akyalina okubeera mu bulamu bw'abaana besso basso alina okubeeramu n'ekyokulala ye ali mu mataala atya nti bwe siibubeeremu omukazi ajja kundabisa so kati ye aba alina okuddayo n'alaba abaana ne babaza eno ne babaza eri kati ate ekyo kirala kati ate mamiso oli omupya kati mamiso naye alina omwana omulenzi ye mwana omulenzi yekwewa josteri hindu gwalina yes kati bibalansingira awo it is power now ani alina eryani naye nga nze ku social media kyenalabye abantu basaba bagambye nti ani hindu asinkaneko ku prima kubanga kati eno ye waggulu tukimaze ku ntikko abasajja n'abasajja ekyo kiwedde kya bulijjo kati prima ne hindu tubasaba yekiyawobe woba tonafa ensi ekulabye ebinene anange kyebagamba woba tonafa tewevumansi kubanga engeri Mr. Henry gye yabadde akubamu musajja munno ebibuuzo nga kiraga nti yeerabira byonna ebyaliwo wakati waabwe naye abaami mwerabira mangu ate jostede mugumu munnange nno jostede ayinza okubeera yeerabira naye ate balayika tebaafuna ssanyu nga Henry leyafuna ne prima ekyana kiri kiina laavu kubanga kati wano yali laavu omukwano mupya gwa kizungu linnya ennyonyi komawo bebi ebitaaliwo luli baali mu haso mami neeyeruse dadi agenda kukwata sho oshegeera abaana basoma omwana ayonka omwana ayonka sente enzijjeewa tukola oluseniya so awo omukwano tegwaliwo bulungi ng'ogwa Mr. Henry naye okumanya nti dda abasajja beerabira mangu Mr. Henry yeerabira mangu nnyo yeerabira kyate ogwo omukwano gwonna gwe yalimu gwaggwawo
nze teguntuuza namusajja munnange nze bakutwalako omwana mu kaseera tuyinza okugamba nti Josted ali ku bizinesi yazze akola amawulire naye kati ono yakkiriza amukyaze ate ye tuyinza omunenya nati era Josted ayongera ku show ye ayongera ku show yani ya Mr. Henry naye ate era Josted si mububi si ye muyimbi asinga amaanyi mu ggwanga naye ayimba bulungi ekyo tewali akigaanyi era y'omu ku bayimbi abalina ennyimba omwaka guno agize akyazizaayo nnyo ku bantu bangi ate abasingako kkubo lyawo ne ku by the way ono Kigozi gwe njogerako wafumbi kyokka gwe Kigozi n'oli ekigozi so akyazizaako era ku bayimbi abalala abalinamukko kuki ku thavo okusingako Josted era Josted agenda kukola difference y'amaanyi naye kati okukyaza ku Josted kyatulaze nti ebya difference biteeke ebbali Mr. Henry yeerabira mangu ng'atera ne Josted amma naye weerabira Josted no ye yali yeerabira dda sikuwange nenkusisinkana naye anti nnyinza okugamba nti abayimbi bo bali ready okukola kyonna bagamba ekijja kijje trendinga kati ono we yalibidde show kwe kurejectinga email ya Josted gye yasindise yes nti mbadde munnaye mukama wange nsaba kujjako eyo ku show nkyazeeko olwani Josted awandiikira Mr. Henry mukama wange mbadde nsaba nzijeko keeyo onkyazeeko awo Josted we ali Mr. Henry we alisomedde email n'agamba ani ono Josted Kigozi Hasani awo nekigwera n'atagiddamu that is Josted tulinze tulabe future ya kino ndoza Mr. Henry agenda kwetala ku concert ya Josted bannange tokisonabeera ndoza yo official MC bannange bambi tokikola nga wano Prima Hindu Inze n'aliwo kati ewa Josted sikiriza abantu era nze kyannumanye ekya Hamza ne gundi Kenzo okugattigana mwagala ntalo abasajja kasita batandika okukolagana kiba kitegeeza omukwana wakati gukyaliyo bino biralamu kino kikyukamu with evidence kyovolaba ekyo kyanyiiza nnyo kati ono ate ekinyiizizza bonna beerabira mangu so beerabira abasajja mwerabira mangu teyali badde ani Mr. Henry n'akyaza gundi Josted empalana ya DP maama nakati ate empalana ya DP otegeeza ki omukazi abeera mukazi empalana yammwe tekoma wala ne paka asobola okusiikana Hindu bajja kusisinka tasobola bino bya sula mpya kati ate nze njagala okukakasa oli Prima tomumanyi mpozi nga bagala Kadashi olusaniya tasobola nze nakulabira wano mukatete aka red ku gundi ku so mukazi watu yejaze akoze buli kimu akoze obwa PR bambi oli omukyala atudde butuzi waka kati wali eri kati gwe ku kinyusi wali ekyendoozezza kakati wali nga tebanna bateeka ku mpewo olugambo olwabadda kira bambi Prima taliiwo olwo nga basinkanyaba kati gwe wavaayo otya wewona otya nti omwana yali anfuga atya yakuvuga nga atya anti nze munne namusanga alina ssente ze mukiriza musajja abeera musajja anti gula kuba nti mwali muhaso wate otya kyova tewamanya nti bafuga abakazi oli radio presenter w'amaanyi yali akwetaagako publicity naye wayita okuba nnyimba zange bye babaddemu ebyo nga Josted nga we yayita kuba nnyimba ze Henry yayita kuba nnyimba ze ennyimba za Josted baali bazigoba ku Galaxy oba ku show ya Henry nga ne kola waakuba request hour nagaba nkubireyo mpaaya kadde nakano kasembera akaliko nga oluzaabukuba nti katuveeko mu bulago nalene situlabye ebinene wamambu ndayika Sharifu yakoze ati Yiga Sharifu TikTok ndozo girabye wemutusiza kati akuba matafali which is okay I'm very glad nti alabye ensi akakubira wa agakubira Nansana naye tafali lya beeyi Nansana lya 2 mukwano nze na interviewingako omusajja akuba matafali gali mu ssente just abantu tebalina capital naye gali mu ssente posi ndozanga ofunye company kampuni ekuba matafali
awo oba oyina abakozi oyina ettaka ddene oproducinga on a large scale naye kati tanulu emu otekamu amaanyi mangi tanulu n'ogijjamu emitwalo 18 amagoba agasukkamu wamu zonna nze na interviewingako gaya akuba mataffaali namusanga eyo naasa neyo munda mu kyalo nagamba funa amagoba ga 18 ega ebintu tebitambula bulooka emu ya nusu 5 nusu 10 yavaawo ya 2 bibiri 3 nze okusinziira omuvubuka bwe yaŋŋamba ne inbox ze nafuna nti njagala oyo gayankubire bulooka 2 bulooka 1000 era ng'omuntu bw'azigattagatta ng'olaba tezivaamu bulungi on top of which bulooka emanyi osala ne zitajja bateyidde ng'enkuba egikubye ne zitajja kati gw'omanyidde enkuba lw'enaatonye ogw'omulimu gwa risiki kyebayita ekibi ekyeyo kiba kize ekyo kyeyo kye Uganda ekituufu kati awo oba oyingidde ku kyeyo kye Uganda ekituufu so omusajja yageze mu mataffaali omusajja akuba mataffaali naye simwogerera bubi temunfuna bubi ndi musanyufu nti kati yayiza okukola ate kino kibeera kiyambako n'abaana ba TikTok obulalo obutetwalira nti kulinga mufu yaawunya kuvuma abantu kola misango gitasaana kuba kati bw'oba wali weetwalira waggulu nga mufu yaawunya nga Yiga Sharifu bwe yali essaawa eno ensi bwekutunuulira ng'okuba mataffaali si mabi naye ebeekulaba bulala so kirungi n'okwekkiririzaamu ekyo nokkiriza kyoli n'okkiriza embeera weeri waliwo olumu wootakkiriza mbeera naye nga tolina option wano kukkiriza mbeera anti atalina option nga takkiriza asigala ku street awo oba n'atusabiriza nedda naye kati ono ali mu kukola waliwo woogamba nti kati munnange naasabaani nga wabasaba baggwayo mama fiina yakuwa obuna wagenda ewa gundi yakuwa bwaggwayo kati nga tokyalina kyozzaako so ekyo tukyongereza ku mbeera nti abakyala mukole nga tumaliriza abakyala mukole abakyala bakole naye n'abaami mukole anti basajja agenda kufumbirwa musajja mwavu naye abasajja bagezezzaako tukola tuli bakozi naye muli bakodo ne bannayo omuntu agoyingewa mukole tukoze mutuwe tubawadde abo bubulamu mukyali mu mukono gamu mungi tukoze tubawadde ate sima tuli bakodo mulina mukono gamu mungi abasajja kale tewali buzibu she's a nice woman abasajja mususa obukodo mukoze naye muli bakodo ani alya ku ssente yammwe abasajja mbulira ennaku zino seba abasajja mutusaba ne ssente alamanyira tuli ku Capital Music konasaba ssente nga tewampayo yadde 10 walayi sirizikuwanze ssente yange agiryako yoyo omuntu ataddemu ssente naye abakyala kyebagamba temuwa abasajja batabawa ssente muwenga akuwa wakuwa naye no wali atakuwa omusajja akuwa n'atuuka mu kizibu n'agamba Hadijah oli ludda bateesa oweerezeyo mama wange miliyoni emu n'ogimuwa naawe n'oduma n'onoonya woogijja mu bwangu kubanga akuwa wali abagamba ssente ya kikazi ate ssente ya kikazi yeyo gye weekoledde so si omusajja zaakuwadde ate ssente ya kikazi sigigaba ntya nga omusajja akuwa si kya buli omu okugaba eba tekyali ssente ya kikazi ng'omusajja akuwa naye omusajja atakuwa eyo ssente eba ya kikazi mukwano so gwe omusajja gwe nga togaba otandika otogamba omukazi nti mpayo emitwalo 5 oba kale mama wange mulwadde ali ku kitanda sindikayo emitwalo 3 anti yaziina otya yansinzeeko yakusinzeeko osobola okuwasa omukazi akusinga ssente yinze nga ddirwe watandise obuuza tokkiriza wama kuwasa omukazi akusinga ssente ng'oli musajja omukazi alina ssente noonya omusajja alina ssente naye buli ambusima bagonza obulamu batya bamami bagonza life njogera ku bana abaana abalina emyaka 38 awo paka nga ku 38 awo kale kwana nana omukazi abakyali mwenda so w'omulembe guno naye kati waliwo bali eri abasukkawo bankaaga abo bankaaga naye nga bazirina 7 kati ate awo babeera balala mbw ate mu ekyo ekiseera libido y'omukazi weerinnyira nedda no excuse sijja bba wabudde my friend mbw abakyala weewo
ati olina okukuuta enfudu mullo kufiirawo kama mbaya ni mbaya kuba mami aba alina okukola ki ne baana mmwe okufuna aganaakola enje mujja kufiira munva wano mujja fa mutabula ennyama balenewe Hadijah tubataaba badde nkyakwogera ebyama babakazi naye kankuleke paka oluddako ojja bikuwa mwebale nnyo okutulaba munguleko caps nga zino HK Media t-shirts munguleko jumpers match zaffe zitambulira ddala eza HK Media naawe agamba nti tukuteereko erinnya lyo tulikuteerako naye banaye bakasitoma nga zisigale nnyo ku HK Media no ene emabega ku t-shirt after this ku kepu nga wano emabega tukuteerako erinnya lyo nogamba nti Cafton wano HK Media eno nga Cafton exactly oba number 8 number whatever your best number anything so mujje mutuguleko t-shirts bannange bamikwano mukyanga nanga bakasitoma luzanakafunayo babiri ku Cafton akalangula tunakwongera maanyi mwongeremu akalanga amaanyi abantu batuguleko ebintu bino tubikozesa mirimu gya HK Media bwe mubawadde mafuta kwongera kukola mirungi exactly twakoowa okubasabiriza nti ennaku zino bagamba nti tukuba oluseke so twakoowa obasabiriza twajjawo n'ebintu ng'ebyo tubikolera abantu ne tufunamu ssente ne tuzizza mu mirimu nana ngenda kukolayo bukeepu bwe buti bukole oyambadde esaati y'omugagga mpa ku ssente omugagga Hams Media awo oba oli bukole w'omugagga teweetaaga kukola nnyo oyambala bwambazi n'okwambala eyo t-shirt bakusasula Hams up era buli gwolaba alimu eyo t-shirt afuna omusaala Noli mpa ku ssente mami nedda nzalujja ne Hadijah Kigozi tubebaza okuba nti mutugoberera sheno mujagala nnyo ku lw'obulungi bweno sho twongera okubategeeza nti mufunemu ekyokuyiga matches tukireetanga kiboozi naye tukoona ewaluma nga twagala kujjawo nsobi no hard feelings bannange oba nkogedde mu luzungu kakakanye mutulye tewali kuteekamu gundi kinyugu kibeera kyonna kibeera tubikolanga bibiri toteekawo mbeera just kwesanyusamu bwesanyusa kujumirwamu buli omu addeeka kati muddeeka tubatadde amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Eyali Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo so olwaleero tuli wano eno nga tuli mukola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mukiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 07017 66992 ne MTN 0789 2242